Bondo Health Centre IV likola ku balwadde nga 10 buli mwezi nga ku bano abakyala b'embuto bali 345 abanywerayo eddagala. Wabula olw'ebbula ly'ebyuma mu ddwaliro lino abalwadde abeetaaga obujjanjabi obusingawo naddala abakyala bafunye obuzibu mu kuzaala baweerezebwa mu ddwaliro ekkulu mu Arua kyokka liri kilomita 3 okuva lino we liri. The maternity we only have 4 beds for the mothers. Meaning if you end up at some point delivering more than 5 mothers in 24 hours, then that means others will have to either go down or might request, because of space, to go home. Equipments in the facilities that have been provided, the theatre and the laboratory. It is a level 3 laboratory. And in the Health Centre 4, we know we have a lot of things we do. Eddwaliro teririna ambulance ng'eyaliwo yayonooneka emyaka kati gigenda mu 5. Ambulance eno yabaweebwa munnabyabufuzi omu. Kati embeera eno ewaliriza eddwaliro okweyazika ambulance okuva ku malwaliro amalala. The one which is on the compound is broken, but it's repairable. Only that funds do not allow much yet, since they have other mobile infrastructure to work on. However, the ambulance we use is, as I mentioned, Okuva Hospital ambulance. Abakulembera eddwaliro baagala gavumenti eteeke ebikozesebwa mu ddwaliro n'abakozi kisobozese okutaasa abalwadde okutindiga engendo nga banoonya obujjanjabi. Mu ngeri y'emu n'eddwaliro lya Koboko General Hospital mu kitundu kya West Nile lisanga okusoomoozebwa kw'ebyuma ebikaddiye kyokka nga liweereza abantu 1000 omuli abantu b'omu kitundu, abanoonyi b'obubuddamu n'abalwadde okuva mu mawanga agaliraanyeewo. Over 30 mothers needed to be scanned. When I asked the guy in the lab, they said, Chairman, to be honest, what we have here, we are just managing. The machine cannot do accurate work because the machine is outdated. And I want to thank NTV for exposing us that we are doing badly in terms of those facilities. Amalwaliro agamu mu kitundu kino tegalina masannyalaze nga erya Peace Health Centre IV mu disitulikiti ey'e Adjumani nga lizaalisa abakazi 15 ku 2 buli mwezi nga ne bwe kityo beetaaga generator okulaba nga amasannyalaze tegavaako. The whole facility, including this maternal child and family planning block, had been wired and it is receiving power from the national grid. But this power in Adjumani is unreliable. At times can go off any time, any moment.